amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo omukwano gwange ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa njala okwaniza mu program lesson week eno sawa ziba 2 paka sawa 3 nga tugenda maaso n'okuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okumwebaza akuwadde ekiseera ekirungi okuyita mu nnaku omukaaga kati saawa ya kumwebaza nti sabbiiti ye tugiyingidde naye nga bulijjo tugiyingira tujaniriza bwe tuyiga ate ku bigambo bino ebya lesson. Ate nawe oyinza okubeera ng'eyo mu gy'oli obadde osomamu kale kwegamba nga naffe tuli mu kwongeza ku kyewayize era tukwaniza tusobola okubeera nga tuyigiramu. Mu studio siri nzekka, ndina abasumba bange okuva mu Luzira district. Amina. Wakati wano aliwo omusajja wa Katonda, man of God. Siwo kira? Amina. Socha Katonda. Kubeera man of God. Yes. Nina man of God, Evangelist Sekito Jonah, okuva ku Brooklyn Luzira. Era sebo bane abatulaba eyo eno ye kanisa eri ku kitebe ekya district ya Luzira. Amina. Era sebo waweerereza tusanyuse nnyo okulaba. You are most welcome. Amina sebo. Lesson weekend 225. Amina. Kama waffe yebazibwe. Amina. Kuluyi luli tulina musumba ffe Embula Kalevu. In fact Evangelist Katamba Emmanuel. Amina. Oyo nga asinzidde Ntinda. Wow. Ntinda abatamanyi Ntinda bimu ku bibuga mu Kampala ebikyasinze okubeera ebyo byafaayo batugamba nga kwotaze Ntinda. Nalya naggulu so tusayiza okulabako. Mbasaba musooke mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso oba mumwagalize n'omwaka. Weewaawo omulabi wa 3ABN television Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda atuwadde omukisa ate atulese nate mu kyokuyiga ekyonaku olwaleero. Twebaza Mukama Katonda tuyisiriza mu mwaka 2024 ogubadde ogw'obuweereza obw'amaanyi era nga tukkiriza ffe ng'abaweereza era ne Luzira district mu mwaka guno eno 2025 kugenda kubeera ate munyuvu nnyo mu kubuulira enjiri. Era twebaza Katonda olw'omuweereza munnaffe Matovya Nassan Katamba n'abalala mu Luzira district Mukama atusobosezza okuba nga tumuweereza era tugenda kumuweereza. Ntumirako bakadde baffe aba Brooklyn ate awamu ne Luzira yonna ne musumba waffe Bisaso nti Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Weewaawo. Bassebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza nina essanyu lingi ate okufuna ku mukisa guno nange okubeerako kyengabanako nammwe wamu ne baweereza bannange ku kigambo kya Katonda. Nange mbaagaliza omwaka ogw'essanyu omwaka ogw'emirembe 2025. Buli kyokola kikole n'omutima gumu n'amaanyi kubanga akadde katono. Kadde katono. Tweyanza nnyo abasumba bange. Tugenda maaso tweyongerayo n'omulamu omukulu God is love and justice. Okwagala kwa Katonda ate n'obwenkanya. Abamu tutera okulowooza nti Katonda okwagala kwe kuli awo tekulimu bwenkanya. Omusajja omu yagamba love without justice is not love. Exactly. So tuli mu kweyongerayo tulabe ensonga eno y'okwagala kwa Katonda awamu n'oluyi luli olw'obwenkanya. Nti Katonda ono omulokozi ate mulamuzi. Kye tuli mu kwegera maaso n'otunuulira tiyasindika mwana mu nsi kusalira nsi musango naye ensi erokokere ku ye. Kati owuliramu n'omusango ogwo kulaga nti justice ono mwali. Naye wiiki eno ey'okubiri tuli mu kutunuulira okwagala kuno
okwendagaano. The God's covenantal love. Okwagala kwendagaano kufaanana kutya. Tugenda kusooka kusaba. Ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Musumba wange Evangelist Emmanuel Katamba okuva Entinda sooka otuweereyo essaala tutandike bulungi. Omwagalwa kitaffe twagala okwebaza kubanga ate otuwadde obulamu. Laba nate nga tuzze okuyiga ku kigambo kyo omwoyo we yawandiisa ebigambo bino we tusaba yabaaluŋŋamya ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Sebo tweyanza nnyo tweyanzeege. Nja kusooka kutandika no kubikula ebigambo bino ebiri mu Yokaana essula 14 olunyi lwa 23. Bayibuli egamba nti Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange n'ekitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Kituno kinene ddala. Nsobola okujjukiza nti wiiki ewedde bwe twali tuggulawo nti twalabye Katonda ffe toyinza kunnyonnyola lwaki atwagala. There is no cause neither omanyi tulina logic oyo cause effect nti olw'ensonga zino wammanga bino byebyavaamu tukayina nnyako ffe ng'abantu nti omwana muwala ono alamulabako biki okusobola okumwagala. Waliwo ekyakusikiriza. Esebo tomala gaagala. Ensonga z'osinkirako. Naye wiiki eno gye twali tugulawo nayo God loves freely. Nti Katonda okwagala kwe tekuliiko ntandikwa nti ndowooza yasinziira wanaatandika okwagala obutonzi bwe. By the Kambasomero statement emu. This was a great statement from last week's lesson. Egamba nti his love is not caused by something else. Exactly. Waliwo ekyaleetera okwagala okwo. In the relationship of the cause and effect, the effect is the necessary outcome of the cause. However, God's love is not defined by the cause-effect logic of necessity. God's love is remarkably voluntary. Katonda yayagala bwagazi. Kati gwomanyi bwonna nnyonnyola ebisingawo naye wiiki ewedde twamanya nti Katonda mu kutwagala yatwagala bwagazi. Ate tosakangateko ne kino atwagala ate agenda kutwagala emirembe n'emirembe. Amiina. Awe twagala okubawo ekyandikibwa ekigamba nti ensozi zirivaawo obusozi buligibwawo naye ekisa kyange tekiri kuvaako bayogera Mukama kusaasira. Katuze weekend tuli mu kutunuulira God's covenantal love. Kati bwe kiba nga Katonda ono mu kwagala omanyi ebibuuzo bijja nti okwagala kwe kuli voluntary kwegamba tekuliimu nti yakakiddwa nti embeera yabadde etabuse nga yeetaaga kwagala n'aga nti kati kanjagale si nti ayagala nti bannange ndabye nga wali weetaaga okwagalwa kati kanjagale ayagala bwagazi. Okwagala kwe kuli free tekuliiko nti bamusenzesenze ayagale tebamusikiriza kwagala. Kati twebuuza ekibuuzo lwaki waliwo ate okwagala okw'endagaano. Kati endagaano eyingirira because we talk about endagaano oba oyingirizaawo ebigambo by'obukwakkulizo enkola. Olunyi lutugambye nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange n'ekitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Kale basumba bange kyensaba okusookera ddala nga tunuulira omulamwa guno waliwo ebintu bisatu bye tuze tuwulira. Agape, fireewo koze kyaki kyekibasodo tuwaako mu lesson ebibiri waliwo ekirala obaolyawo waliwo ne herosi okwagala okwo kwa mirundi esatu. Soke munnyonnyolemu okwagala okwo engeri gyekukwatagana n'ekigambo kino n'okwagala kw'endagaano. Tandise nani? Weewaawo ssebo
abawuliza baffe era abalabi baffe omutwe gwaffe ogamba nti okwagala okw'omu ndagaano. Ssebo nsaba onzikiriza eddakiika ntono nnyo okubanga nnyonnyolako ensonga eno ey'endagaano gye tuyigenda okubanga twogerako. Endagaano ebiseera ebisinga tugimanyi ebeerawo nga waliwo parties bbiri oba abantu ba mirundi ebiri. Naye mu ngeri tugenda kwogera ku ndagaano eya Katonda n'omuntu. Naye nga tumanyi mu kigambo kya Katonda nti bulijjo Mukama azze ng'akola endagaano n'abaana b'abantu. Naye amawulire amalungi gagamba nti bulijjo Katonda endagaano gy'akola aginyweza. Katonda takolako ndagaano n'atagituukiriza. So nga tugenda okujja ku ndagaano eno ey'okwagala oba okwagala okw'omu ndagaano, kyolina osooka okuteeka mu birowoozo byo nange kyolina osooka okutegeera nti Mukama Katonda waffe ye endagaano yenywera. Kyeyeeyama akituukiriza. Era okusoza mu byawandiikibwa tubiina ebinyweza ekyo. Bw'osoma mu kitabo kya Zabbuli essuula ya Zabbuli 15:8 nti ajjukira endagaano ye ennaku zonna oba anyweza endagaano ye ennaku zonna. So bwe tuba twogera kwagala kuno okw'endagaano tulowooza nti Mukama ye akutuukiriza nga bwe yakutuukiriza ennaku zonna. So twalabye mu ekyo bwe tulaba ku mutwe ogwo tugenda ku kyawandiikibwa kyaffe eky'okujjukira. Era ekyawandiikibwa kino eno ssebo abasumba kirimu engeri y'endagaano. Bwe tusoma ekyawandiikibwa kino eno ssebo tugenda tutuukawo awo taata. Ensonga yegenda okukwetera wano eno okubanga twogera ku nsonga ebigambo ebyo. Yesu n'amugamba nti Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwata ekigambo kyange ne kitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Tulabawo endagaano wano eno mu ngalo y'okwagala. Naye njagadde musumba wange olwokuba tutambulira wamu tutandikire ku nsonga eno tugenda tukawo wala eri ku agape naye twagala tugatula endagaano eno Mukama gy'ayogerako wano eno mu kyawandiikibwa. Yes ssebo. Neyanziza ssebo. Olunyiriri lwatugambye nti Yesu n'addamu n'amugamba nti n'agamba nti omuntu bwanjagala anaakwatanga ekigambo kyange. Omuntu bwanjagala nze anaakwatanga ekigambo kyange. Kyava ayongeddeyo n'agamba ne kitange anaamwagalanga. Kakati tulaba parties bbiri musumba z'ayogeddeko oba enjoyi bbiri zijja zitya. Asose n'agamba nti nze ng'omuntu waliwo enkolagana gye nsooka okuteekawo nga sinnaba kubeera na nkolagana na Katonda wange. Nsooka okumanya nti nteekeddwa okwagala Katonda. Era mu kwagala Katonda waliwo kye nnina okukola ekirina okulaga nti nnina okwagala kwa Katonda mu nze. Kyayogeddeko wano nti naakwatanga ekigambo kyani ekigambo kya Katonda. Kyavudde agamba nti ne kitange anaamwagalanga. Kakati enjuyi zino ebbiri jjukira tuli ku ndagaano. Endagaano tugambye ebeera ku njuyi mmeka? Bbiri. We ziba nga enjuyi bbiri Katonda alina endagaano gy'akola n'omuntu nina endagaano gye nkola eri Katonda. Nze nteekeddwa okumwagala era mu kumwagala akakwakkulizo nkwata ekigambo kya ne Katonda naye kyava njagala. Era akabonero akalaga nti Katonda njagala kwe kuno kwagambye nti tunajjanga gy'ali nti Katonda bw'amala okunjagala ajja gye ndi. Era kyavudde amaliriza ng'agamba nti anaatuulanga oba banaatuulanga gye ndi. Bwe tulabira Kristo ava mu ggulu akka ku nsi afiirire gwe nange olw'okwagala okwo. Nze kye nnina okukola mwagale nga nkwata ekigambo kye. So ye gundi ye enjuyi zino ebbiri. Obuvunaanyizibwa bw'omuntu kwe kunyweza ekigambo kya Katonda ng'akabonero akalaga okwagala Katonda alina yeeyama okubeera wamu naffe. Naye kanyongere wano ku ndagaano eno oluusi tugisuula mu ngeri okukwata ekigambo kye. So musumanzikiriza njogerewo katono awo ku ndagaano eno ey'okukwata ekigambo kyani kya Katonda.
tukirowooza mu ngeri nnyingi okukwata ekigambo kya Katonda naye mujjukire kiri mu ndagaano kiba kiringanga mu ndagaano eno gyatulagira nti tuba tumwala tulina okukwata ekigambo kya Katonda tukikwata ekigambo kya Katonda tukwata tutya ekigambo kya Katonda okusobola okutuukiriza endagaano yaffe okulaga okwagala kwaffe eri Katonda ekisooka ekigambo kino ekyokwata ogenda mu kunyonyola okw'oluzungu bagamba akiragiranga keep naye ate ennyonyi endala ziraga tu obey his word okuwulira oba okuteekesa mu nkola oba okugondera byonna bitambulira waliwo okukuuma waliwo okuwulira okuteekesa mu nkola waliwo n'okulabirira waliwo n'okukikuuma byonna bitambulira wamu mu ndagaano eno so tuba twakubanga tuwagala Katonda tulina okuba nga tukuuma ekigambo kye tulina okuba nga tukikkirizamu nga tukitambuliramu okuva mu origini yaakyo nga tukikyusakyusa ye ndagaano eno ey'okuba nga tumwagala so obanga oyagala Katonda ekigambo kyo olina okukirekanga we kiri maintaining its origin awo oba okikuuma olina okuba nga okisaasaanya by the way okukitegeeza abalala nga tokwatirwa nsonyi kigambo ekyo kubanga tukitegeeza balala awo oli mu ndagaano eno gwayagala Katonda endagaano eyo so njagadde omutwe guno tubeere nga tugutangaza mu ngeri mwami wange yaŋŋamba nti nze nzekka mu nsi yonna teryankira so atulabe eyo bannange njagadde okutegeeza abantu batulaba nti endagaano ya Katonda eno eyokukwata ekigambo kya Katonda ngazi egenderamu ebintu ebyo so Musumba wayogedde ku kigambo agape n'ekigambo phileo omuwandiisi wa leso nagezaako tulaga ebigambo bino ebibiri wano mu kwanjulwa ku sabbiiti olw'eggulo naye tubalabye nti abasinga balowooza agape no love ya Katonda era bwe tumanyi naye munange bakitulaze mu lesoni waneno nti waliwo ekolesebwako ne ku bantu yatuwadde ekyawandiikibwa naye yatulaze nti wano agape ey'obuntu ebeera mu nsobi etya wetwasomye mu kitabo kya Timoseewo seewo njagadde osomewo ensonga entegereke bulungi n'omuwandiisi ngeri Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi agamba kubanga Dema yandekawo ng'ayagala emirembe egya kaakano n'agenda e Sesalonika Kulesuke e Galatiya Tito e Dalumatiya yandekawo ng'ayagala emirembe egya kaakano ng'ayagala emirembe ekyo Bayibuli kirase wanene omunyuzi nti agape love naye ng'ayagala emirembe egya kaakano naye mu kwagala kuno kwe yakola ono Deani gwe batulaze waneno Dema yakikola mu bubi naye nga kitamingibwa nga agape love nga kiri ku side emu eyiye kugamba nga Katonda bwe yagala omuntu Dema yayagalamu mirembe gya kaakano n'alekawo oli yensobi eri gyayogeddeko naye yatulaze waneno ate mu ngeri y'emu ne Katonda waffe ayina kituyita phileo love okwagala okwo okulimu oluganda okulimu oluganda okwokuddiza njagala kwagala olinaenkulizayo ka message naawe n'omusindikira ka message mukwano ogwo era Mukama akola ki agwagalira abaagala kirungi ekyo bannaye weewaawo amiina era gwe mukwano ogwo abaagala Mukama agwazze ng'azimba emirembe gyonna bw'ayagala gubeerewo wakati waffe naye nti ye walaga omukwano ogwo naffe tulina okuba nga tuzaayo omukwano oguluwa era okuyita mu leso tugenda kulengera ebyokuyiga bingi ebigenda bijjayo ekigambo ekyo ekya phileo Mukama omukwano gwatwagaza okuba nga Musomba katono olina kuyagala okwongerezako ku phileo Yokaana 16:27 ayogera nti kitange yennyini abaagala kubanga munjagadde atwagala kubanga naffe tukoze eki kirimu Katonda ye kennyini okwagala nze omuntu ate era nange mu ngeri y'emu okwagala Katonda si kyakubeera nti Katonda ye anjagala nze mbeeraawo nga ntudde ntende siraga kwagala kwange eri ani kugamba Katonda awulira bulungi ddala bwe tumwagala tweyanziza nnyo mukwano gange tulaba we are continuing tuli mugenda maaso ne okwagala kuno okw'endagaano nga tulaba nti waliwo enjuyi bbiri omuntu ate awamu ne Katonda
ng'abantu bano bali mu kwagalana, enjuyi zino ziri mu kwagalana. Omu ali mu kweyama okakasa nti nja kutulamu naawe najjanga gy'oli. N'omulala agamba nti ekigambo kyo ky'oyogedde nze kye ŋŋenda okunywezanga era kye ŋŋenda okukuumanga. Kati twagala kwejjukanyamu katono kye twandiise the nature oba ekikula ekyokwagala kwa Katonda nti okwagala kuno it's an everlasting love. Walubeerera. Kati ekyo kikulu tukitegeere era tugenda kiddingana nnyo this quarter eno yonna nti Katonda okwagala kwe tekuyina komo. Bwe n'ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo kisooka kyembuuza simanya ani agenda kukidda ku nsonga eno y'emu ey'okwagala okw'emirembe n'emirembe. Waliwo ekibi kyennyinza okukola mu nsi muno ne kikendeeza ku kwagala kwa Katonda gye ndi? Nedda. Tekiriyo. Kiwulidde n'enkola ekibi kale kaŋŋambe wano ewaffe bakiyita nnyo ekivve. Ekivve. N'enkola y'ekivve ng'ekyo ekivve kyenkoze kireetedde Katonda okwesisiwala. Okwagala kwe ne kukendeera. Okwagala kwe ne kukendeera gye ndi. Ssebo tekiriyo. Kye kimu. Aso gifunye. Ene mulina okunnyonnyola wamwe mu tugenda kunnyonnyola. In fact ndooza mu gundi eno. Ekyokubiri waliwo ekirungi kyonna kyenyiza okukola n'entengula Katonda omutima ne yeeyongera okunjagala. Ssebo kyagenda kukiddamu. Nze njagala okugamba. Okiwulidde? Nti naye n'omwana ku kye yakoze okwagala kwange kakusukkeko yantanudde kati kamwagalire ddala. Nze njagala okugamba ng'okwagala kwa Katonda we kuli okw'olubeerera ate nga si kwe kwagala okw'okugamba nti kukakibwa bukakibwa okunjagala. Katonda anjagala bwagazi mu bufunze teri kyennyinza kukola kigambe nti kigenda kumusindiikiriza okunjagala ennyo kubanga his love is unconditional. Waliwo ennyiriri wano ze nsaba tusooke tusome. Olusooka Yokaana 3:16. Olulala Timoseewo ekisooka essula 2:4. Yokaana 3:16. Then Timoseewo ekisooka essula 2:4. Nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Ekyo kimu. Timoseewo ekisooka 2:4 agamba nti ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Kwagala kuno okutakendeera. Ezekiel 3:3 agamba bagambe nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda sirina ssanyu lye nsanyukira okufa kw'omubi wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere omulamu. Mukyuke okuva mu makubo gammwe amabi kubanga mwagalira ky'okufa ayi Isirayiri. Tusembyeyo Petero. Petero ekyokubiri 3:9 agamba nti Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula naye bonna batuuke okwenenya. Tuli mu kutunulira okwagala okwo mukwano gwange atulaba nti okwagala kwa Katonda butafaananako n'okwaffe nti ko kwalubeerera. Nze si okugamba nti nja kwagala olubeerera nene wayita wiiki 3 neneekuba era tukyewuunya tuli bantu naye Katonda the nature of his love is everlasting. Kyoba nabuze ebibuuzo bibiri nti waliwo ekibi kyenyiza okukola ne kikendeeza okwagala kwa Katonda oba waliwo ekirungi kyenyiza okukola ne kimutengula yeeyongera okunjagala. Kati mwongere okunnyonnyola waliwo kye bayita okuttaanya ensonga y'okwagala kuno. Weewaawo. Ensonga esoose ebadde nti waliwo
kyenyinza okukola kyoyinza okukola nga kivve oba kibi oba kyamuzizo oba ekyeneena Katonda nabanga takyasobola kubanga talina kwagala gyendi. Abaagalwa Katonda waffe kubanga atulaze okuva of course tuli mu kuwagira boonoonyi. Yes. Tetuli mu kuwagira kibi. Exactly. Fena tukirwanyisa era tukivumirira nese kuvumirira yenna. Naye twetaaga era otegeera amazima gatufuula abeddembe. Wow. Awo nno Katonda waffe mu kwagala kuno kwetwogerako wayingirizamu binene ebigambo nti ye waakusaasira mu kwagala okwo waakugumiikiriza. Nti okwagala kwako neno kulimu okusaasira kulimu okugumiikiriza era kulimu okuba oluganda lubala lutono naye oluzungu lulina ebigambo bingi. Agambo okwagala kuno kulimu mercy, kulimu kindness, kulimu patience, obugumiikiriza, ne kubeeramu ne compassion, okulumirirwa. Kati olw'ebyo nti olwokuba nti Katonda waffe okwagala kuno kutambuliramu ebyo nti akugumiikiriza n'oba okoze kyenkanawa n'asigala ng'akyakugumiikiriza. Yensonga yagambye okutuusa ng'omuntu oyo amaze okwenenya. Naye waafa nga teyeenenyeza Mukama talina musango. Yina okwagala kubaddewo okutuusa ye waaganye okwenenya n'avaawo. So kati fa kivaamu obuvi ye okwagala kusigala weekuli nti omuntu yenna waagambira nti no kubeerawo okusaasira. Kwegamba kalenda y'okusaasira kwa Katonda teriiko komo. Date expiring kubeerawo forever. Fa abantu fa bakivaamu. Sebo fa abantu fa bakivaamu. Oluusi okufa nga teweenenyeza kudda eri Katonda. Oluusi tugaanira ddala okuba nga tutudde eri Katonda. Naye ye kubeerawo forever okwagala kwa Katonda. Eyinza okubayo ensonga kambuze ku nsonga yange nti lwaki Yesu tanaba kudda. Eyinza okuba mu nsonga. Nsaba nkuddiremu olunyiriri luno. Agambye nti Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa. Naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula. So akyalinda abali eyo. Waliwo ayinza okuba ng'awulira ebigambo bino nga mu bulamu bwe tatwalanga Kristo kubeera mulokozi we. Osibye Kristo okudda kubanga agumiikiriza ng'ayagala naawe atannamuwa bulamu bwo obumuwe agende okudda okutwala abanunule mu bwakabaka obw'omu ggulu nga naawe oli omu ku bo. Sebo waliwo n'abagamba nti azikyalina mukisa ogwo Mukama simanyi bayinza n'okunsonyiwa. Ku bibi byenkoze nedda musuumanze Mukama ayinza okunsonyiwa. Ndaba nga nayitako n'okusonyiwa kwa Mukama Katonda. Sebo ali eyo oba nnyabo tewali bibi oyinza kukola Mukama biyinza kumukanga. Tekiriyo. Kwegamba mukwano gwange atulabaddemu amaanyi bw'abanga abadde omu ku abo abalowooza nti Katonda yamuvaamu. Katonda tayinza kuvaamu. Ddala. Yeremiya 3:3 nti nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo kyenvudde nkwawula n'ekisa. Twala kusooka tuwummule mukwano gwange atulaba. Tugenda kuba tukomawo ate tweyongera okwetegereza nti okwagala kuno okw'olubeerera kulimu ate ne Katonda kyatusuubira okukola. Katukomewo. Omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa puroguraamu yo Ensula ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:30 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensula ey'enkya funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.
tukulisayo nnyo mukwano mukulu mulamu eyakatwegattako naye mukwano tukwaniriza oli mu program lesson weekend sawa 2 paka sawa 3 nine musumbange Kizito Sekito Jona awamu ne Katamba Emmanuel omwavudde Luzira Brooklyn ye musumbange Sekito ate okuva eri entinda emusumba Katamba Emmanuel tuli mutunulira okwagala kuno kwa Katonda okwagala okwendagaano wetukomye nga tulabye nti okwagala kwa Kristo tekuliko koma twaye nga tukyali n'ebibi yatwagala kwegamba don't expect that nti olina ekintu kyogenda okola oyongere kwagala okwo ate tolina kibi kyogenda kukola kukendeeza bannange constant webagamba kusigala tekugoomamu ate kwambuke mukukke kama Katonda yeebazibwe nnyo olwekyo kati mukwano tutuuse awantu wano nze wankutteko nnyo konvinanto endagaano okwagala okwendagaano walimu n'enkolagano eno ngerimu obukwakkulizo ebintu bino bikulu okutegeera we tuba tutandikira awo kuba kati nze neebuuza ekibuuzo bwe kiba nga Katonda okwagala kwe tekuliko koma then why a covenant lwaki endagaano agambye okwagala okw'omundagaano olyoka obuuza ekibuuzo nti wekubanga okwagala kuno kuli constant ate nga bwe kuli lwaki kuleetamu ekyendagaano endagaano eno waba agyogerako si ya buwaze njagala okugiyita endagaano ey'emirembe ensonga lwaki agambye nti okwagala okw'omundagaano okimanyi nti singa tutuula naawe ku mmeeza emu ne tubaako kye tukkaanya mu kwagala mu bumu tekikumenya kubanga okikoledde mu kwagala esigala ndagaano gye nkoze wakati wange naawe naye olw'okuba tugikoledde mu kwagala mu mirembe tegenda kukumenya kufuuka kintu kizito gy'oli nti mpita eggulu n'ensi okuba abajjulirwa weebale awo wali mu kyaki nga tulayira mu mirembe nsumba ono ngeri gyeyakalayira atwongereko otunyonnyola okwagala kw'endagaano omuwandiisi yatulaze nti endagaano gye twogerako tuyinza ogigiragana endagaano gye tukola abafumba abagattibwa mu kanisa ey'omwami n'omukyala okubeera nga bafuuka omuntu omu endagaano gye tulayira mu kanisa tugamba nti okutuusa okufa we tuli twawula oba okirabye okutuusa okufa we kuli twawula we tulagaana mu kanisa omwami n'omuki n'omusajja endagaano eno agreement gye tukola muki naye mu kanisa naye n'endagaano eno mukama obanga watulaga okwagala kw'omundagaano kuno eno Katonda waffe yakola n'endagaano jjajjaffe Ibulayimu endagaano gye yakola ne Ibulayimu kwe kubanga muye omugenda okuva eggwanga eddonde lyagenda okutambula nalyo emirembe n'emirembe era mu kyokugenyo kirulaga nti mukama azze ng'anyweza endagaano eyo era abadde mwesigwa mu ndagaano eyo era ekyawandiikibwa kye baatuwadde mu kyamateeka kyatulaze nti mukama yali mwesigwa yagumiikiriza era yasaasira abaana ba Isirayiri n'abajja eri mu buwambe obwa Misiri ali ku ndagaano ye gye yalagana nabo ekigambo kyeyeeyama eri Ibulayimu mu ndagaano gye baakola wali eri era akyakitambulizako n'agamba nti nze nagamba emyaka 4 ginaggwako nja kujja abaana abo oba eggwanga eryo ndijjeyo mu Misiri ntambule nabo naye mweyo endagaano mwalimu naffe oba ne Isirayiri kyeyalina okuba ng'ekola nti ettaka lino okwolibwa bali bwe buli obusika abo naye kati nabo bano bamaze okugamba endagaano kyekino ssebo kye yabasaba nagamba mulina okuba nga mukwata ebyange nga nange we mbadde omwesigwa n'entuukiriza nembajjayo naye mulina kubeera beesigwa erinze nga mukwata ebiragiro byange endagaano esobola okutambulira awamu nze bwe mmala okubasaasira nembajjayo eri nembakwatirwa ekisa nembaagala nembanunula nga naffe mukama yatuwa omukisa gwo n'atuwayo omwana we Yesu Kristo n'atuwagala n'atufiirira naffe tulina okuba nga tukola mu ndagaano eyo nti buli amukkiriza weyagala ensi watu nukola n'awaayo omwana we Yesu Kristo full stop toyinza mukama otuwadde omwana wo naye buli amukkiriza kati gwe otamukkiriza toyingidde mu ndagaano naye yamuteekawo freely
nze muzukulu wange n'omuzukulu w'omuzukulu wange Kristo yamufiirira wanajja ku nsi kuneeno n'akkiriza Kristo ayingira mu ndagaano y'okubeera omulamu mirembe n'emirembe kati waliwo okubeera nga naffe tubeera abawulize kwegamba okwagala kuno kulina okubala ebibala Katonda bw'ayagala waliwo ebiddirira mu kwagala ng'ekimu ku biddirira nange okumwagala someone said love begets love love begets love nga oyinza ga nti Ibrahim begot Isaac yes Ibrahim n'azaala Isaaka kati n'okwagala kuzaala ki okwagala okiri esebo waliwo akantu katono nnyo kenjagadde okwogerako wano ku kwagala okw'omu ndagaano Katonda tatwagala kubanga tulina kye tukoze gy'ali naye atwagala bwagazi bwe tutunuulira eggwanga lya Isirayiri Musumba lyayogeddeko mu kitabo ky'amateeka essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga mpaka ku lw'omwenda alina kyajjayo nti Katonda teyayagala Isirayiri kubanga baali bangi sooka tusomewo agamba olw'omukaaga kubanga bw'oli ggwanga ttukuvu eri Mukama Katonda wo Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali mu maaso g'ensi Mukama teyabassaako kwagala kwe so teyabalonda kubanga mwasinga eggwanga lyonna obungi kubanga mwali batono okusinga amawanga gonna naye kubanga Mukama abaagala era kubanga ayagala okukwata ekirayiro kye yalayirira bajjajja bammwe Mukama kyeyava abajjamu n'engalo ez'amaanyi n'abanunula mu nnyumba y'obuddu mu mukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri kale manya nga Mukama Katonda wo ye Katonda omwesigwa akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne beekuuma ebiragiro bye okutuusa emirembe olukumi n'okukirawo tebiriimu mbeera yakugamba nti twali bangi nti Isirayiri yali nene yamusikiriza Katonda okukwagala tebiriimu kugamba nti omusajja ono alina ku kasimbi alina level gy'aliko n'olwekyo kansobole okumwagala nkolera obuweereza nno wabula yabaagala bwagazi akwagala bwagazi anjagala bwagazi ng'okubeera ng'oli muweereza yakwagala bwagazi n'akuleeta n'akuteekamu ki obuweereza twagala tweyongereyo basumba bange nja tweyongereyo waliwo wano another element eri mu kintu ekyo eri ku Tuesday I think eyogera ku conditional relationship nti ekintu kino si kikolagana ey'obukwakulizo enkolagana ey'obukwakulizo kwongera kunnyonnyola kiri ndowooza ekyokwagala okwendagaano enkolagana eno ey'obukwakulizo obukwakulizo ki obuli mu nkolagana ye kambuuze kisoboka okwagala ku njuyi ebbiri okusigala nga kunywevu awatali bukwakulizo sebo kisoboka sisuubira nzayaga disagreement omukwano ne gusigala nga munywevu ku njuyi zonna ebbiri nga teguliimu bukwakulizo ku side tudiringa n'enkolagana katudde ku maka omwami n'omukyala omusajja ne mukazi we basobola okusigala mu mukwano gw'ekimmemmete naye ng'omukwano ogwo teguli mu bukwakulizo kiba kizibu kisoboka musumba wange mu buntu kiba kizibu naye kwe tuyiga Katonda waffe ono ow'endagaano nga bwe tugenda okulaba alaga nti yasigala naye kwagala okwo naye ffe abakivaamu oluuyi olumu tendewalirwa so nze ndi mu kutunulira enkolagana kubanga enkolagana kisiringa oluyungo olugatamu enjuyi ebbiri si bwe kiri kati oluyungo luno kanduyita oluguwa
olubeera luguwa nti olumu luvuga lusinzira mu ggulu ne lujja eno ku nsi ne lukwata ku famire yange oluguwa olwo lusobola osigala nga lunywevu nga oluuyi olumu terugoberedde enkola nabukwakulizo awo bondi eyo gyogamba olunywevu tekisoboka kubeerawo so kati tugende mu maaso sebo mu kitabo ky'Abaruumi essuula eya 11 olunywero olwa 22 Baruumi 11 olunywero lwa 22 njagala tusome ku kyokuyiga kino eno 22 Bayibuli egamba etya 11:22 ayogera ebigambo bino agamba nti kale laba obulungi n'obukambwe bwa Katonda eri abaagwa bukambwe naye eri ggwe obulungi bwa Katonda bw'onoobeereranga mu bulungi bwe bw'otoobeereranga naawe oli wogolwa sebo agambye atya tutandike kale laba obulungi n'obukambwe bwa Katonda buluwa eri abaagwa bukambwe naye eri ggwe bulungi bwa Katonda n'agamba atya bw'onoobeeranga mu bulungi bwe eri ggwe bulungi bw'onaabeeranga mu bulungi bwe sebo njagala kunnyonnyola ensonga eno gye tuliko kubanga wano nengerawo era parties bbiri enjuyi bbiri Pawulo ayogera n'Abaruumi batugambye Katonda waffe ow'okwagala kuno eno omuwandiisi wa Yesu nalabyenga gulinganga musana nti gubeerawo ne gwaka naye gwava mu kitangala kyagwo w'ova mu kitangala kyagwo togenda funa miganyulo gya musana ogwo ojja kulaba nga waliwo engeri naye Katonda waffe okwagala kubeerawo emirembe gyonna naye ffe tutayingira mu kwagala okwo twesanga nga waliwo obukwakkulizo bubeerawo naye nga ffe ababeera bavudde mu kwagala okwo kizitowa kyegambye nti wali eri nti eri oyo bamubalabanga obulabe ate bamubalanga obulungi naye oyo abeera mu kwagala okwo alabanga mirembe kwegaba bweba nnyanja eryato teriseereza ku ttaka exactly bw'ovaako oba okitegedde kimanyi musombo waliyo abantu nga kimuzibuwalira okukuuma sabbiiti kubanga agamba olunaku lulamba nsiibe mu kifo kimu naye olw'okuba nga erinze bulungi bwa Katonda si mugugu era mpulira emirembe okukeera ku makya ne ngenda nensiiba ku kkanisa nenjogera ne kitange nembeera ne Katonda wange nendyoka ntandika wiiki nga ndi mujja naye olw'okuba oli tannayaniriza Katonda mu mutima gwe tannaba kukkiriza akole enkyukakyuka mu bulamu bwe kyava alaba nga sabbiiti muki mugugu kwegamba n'obulungi bwa Katonda busobola obeera omugugu gy'oli as long as toli mu kwagala waliwo story etunyumizibwa yali mwana muwala ku university atutte kye bayita literature in English kati professor yali asomesa was a younger professor bano ba associate professors na yali yawandiika ogutabo ogwa page ezisoba mu 200 professor basoma ebitabo naye ng'ogutabo ogwo requirements za course ebyetaaga ebimu okusobola okutuukiriza olina okusoma ekitabo ekyo kimaleko ebigambo bigamba nti professor ne mwana muwala ne baggwangana mu kwagala omuwala n'akitegeera nti ekitabo bulijjo kye babagamba okusoma ekyali kimubowa professor yegwe ayagala yakiwandiika abanyonyola bagamba nti yayagala nnyo ekitabo kino naga nti sisomangayo ekitabo okirabe tekyazitowa tekyafuuka kizibu eriye kubanga yali mukwano n'ono nina nekino kinyongedde okuobservinga ku bintu bino covenant love or conditional relationship kwegamba nti okwagala okw'endagaano n'enkolagano ey'obukwakulizo nti Katonda wadde atwagala nnyo naye buli omu kufa alina eddembe ly'okweronderawo exactly era singa tewabaddewo obukwakulizo then
kyandibadde nti tatuwadde mukisa kyabuwaze atukako ebintu bye mbaagala kati nange alinga atukako okwagala so endagaano eraga nti nze nnondawo nange oyingira mu kwagala oyo awo katuuse ssebo so okwagala kusigala kwekuleesa n'endagaano endagaano tezze lwakuba nti okwagala kuvuddewo netakuzitoowerera so endagaano nako kabonero kakwagala era ssebo n'okwagala okuyingira mu ndagaano eno okubeera mu kwagala era Katonda yakikola gwe okubeera ng'oli ku mukwano gwo ne Katonda endagaano eyo okugibeeramu Kama yatuwa obusobozi obwo naye waliwo ekyokulabirako kye nalabye wano kyensaba abasumba bange mu kikooneko omusajja omuddu ono kose yanyinza obutamugendamu nnyo naye waliwo omuddu ono jatukutteko nnyo gwe babanja okusaasira kuno okwakola kutya okusuba okusaasirwa weewaawo lunaku lwa Wednesday twalabye omuddu ne mukama we mu kitabo kya Matayo essula ya 18:23-35 wabaddewo sitole ey'omuddu omu yali abanjibwa eddinaali talanta zaali meka mutwalo mulamba ezaali zimubanjibwa ssebo era nga balaga esoko otusomere ku sitole eyo ssebo kamba somere mu sitole eno wano wannyini written Matayo meka Matayo 18 yes ssebo somo tuseyo some 18:23 agamba bw'ati obwakabaka obw'omu ggulu kye buliva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka eyayagala okubala omuwendo n'abaddu be bwe yasooka okubala ne bamuleetera omu gw'abanja ettalanta 10 naye kubanga teyalina kyakusasula mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu byonna byali nabyo ebbanja liggwe awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti mukama wange manja mpola nange ndi kusasula byonna mukama w'omuddu oyo n'amusaasira n'amuta n'amusonyiwa ebbanja naye omuddu oyo n'afuluma n'asanga muddu munne bwe yali abanja eddinaali 10 n'amukwata n'amugwa mu bulago ng'agamba nti sasula ebbanja lyange awo omuddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti manja mpola nange ndi kusasula n'atakkiriza naye n'agenda n'amuteeka mu kkomera amale okusasula ebbanja kitalo sebo kati kabaka yakola ki kabaka yamusonyiwa ebbanja kyeŋŋamba asaasira ng'awulidde oli yamusaasira ayogera ebigambo bino agamba nti awo baddu banne bwe baalaba bwe bibadde ne banakuwala nnyo ne bagenda ne babuulira mukama waabwe oli kabaka ebigambo byonna ebibaddewo awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti gwe omuddu omubi nakusonyiwa ebbanja liri lyonna kubanga wanneegayirira naawe tekikugwanidde kusaasira muddu munno nga nze bwe nakusaasira ggwe mukama we n'asunguwala n'amuwa amale okusasula ebbanja lyonna bw'atyo kitange ali mu ggulu bw'alibakola bwe mutasonyiwa mu mitima gyammwe buli muntu muganda we kyokwiga kikulu nnyo musumba ekangana mukatono awo weewaawo ssebo tulaba ku muntu ogamba nti okusubwa okusaasirwa omuddu ono yasubwa okusaasirwa okwali kumuweereddwa okuva eri mukama we era omuwandiisi wa leso nagezaako tubalira omuwendo gwe yandibadde asobola okubanga asasula ono mukama we mu kusooka naye yali asobola okusasula emyaka 20 gy'alina okuba nga akola nga wasasula
mukama we omwaka emyaka 20 yalina okuba nga asasula ebbanja lyonna gye gyali gimwetaagisa. yes okusasula emitwalo talanta omutwalo mulamba ogwali mubanjibwa kijja kiti ekyo Sebo. myaka 2 batulaze mu kibalo waneeno nti yali abanjibwa omutwalo mulamba talanta mutwalo mulamba ate nga buli talanta yalimu kumpi dinaali 6. ate nga dinaali emu gwe gwali omusaala oba empeera y'omukozi omu olw'obupakasi obw'olunaku lutya lumu. ate omwaka olwafuna mmeka? kyavudde agamba nti kyanditwalidde omupakasi ono okusasula ennaku nga 6. ennaku 6 yes kwe kusasula dinaali emu. Yes, talanta emu emu kuba afuna dinaali emu buli lunaku. yes omwaka tegulimu ennaku 3 kale ku 3 naye bw'otema yali agenda kukolako ennaku 3 mu mwaka so ze dinaali 3 kati dinaali 3 tezinaweza wadde talanta etya emu kakimwetaagisa emyaka nga 2 okusasula talanta emu. yalina okukolera emyaka 20 okuba nga asasula talanta etya emu. naye jjukira bamubanja talanta mutwalo muki mulamba kiba kitegeeza okwata omutwalo yali alina okukolerera ebbanga lya mitwalo 2 okumalayo omutwalo gw'oli ogwa talanta ezaali zimubanjibwa. naye nga fokasi ya Katonda nakyendabye wano nti ali nnyo ku response y'omusajja ono nga bamaze okumusaasira kiye kyazzaako. yes nti nagenda oli namutugumbula namukasuka ne mukomera era nina kyembadde ndi mu kusika nesebo nti God's compassion and mercy never runs out. exactly But one can finally reject for faith the benefits of God's compassion exactly. and mercy. Reject. Someone can reject fe tusobola okuba nga tugaana okusaasira okwo okwagala okwo kwa mukama waffe ne tugaana. So okwagala kuno nkulabyemu ebintu bibiri. yes waliwo ekiri vertical Katonda najja nanjagala yes nange nemuweebweyama okumwagala yes naye obonyi oli ekigambo kyemwagenze nga mutandika wali nadde nkiwulira nti okunyweza ekigambo kyange tekukoma kuba nti okiwuliridde naye okisaasanya. bw'oba osaasiddwa olina okusaasira n'abalala bw'oba osonyiyiddwa siize taata oyize bw'oba osonyiyiddwa Katonda olina okusonyiyibwa n'abaki siize lesoni eno ekwataganye kwe kukwata ekigambo kyani bw'omala ofuna okwagala okwa Katonda n'akwagala naawe olina okwagala omuki kyo kyennyini omulala kikyusa gwenyini okwagala okusa okuyingiramu ssebo nesebo awo twagende twagala tuwunzike weewaawo era musomba awo wennyini ku muddu oyo bw'asonyiyibwa lesoni kyeyavudde tugamba nti mwaweebwa buwa naffe tuwe buwa nga bwempeereddwa okusaasira I must also omuddu ono mukama we amubuuzizza ebigambo nti wanneegayiridde nange nabadde wa kisa gy'oli lwaki naawe tewakoze kyekimu eri muddu munno. Katonda okwagala kwe gye tuli yatwagala bwagazi. Kristo bw'aleka ebitiibwa byonna n'agamba nti kaŋŋende nfiirire omwana w'omuntu tetulina kye twasasula gwali mukwano tetulina kye twateekamu ffe Katonda okutwagala y'ensonga lwaki kitukakatako kinkakatako nange okwagala omulala nga Kristo bwe yanjagala nga temuli kugamba nti asooka nkolere kino nange nkole ki mwagale wabula Kristo nga bwe yanjagala obwagazi nange kanjagala omulala alinako yakonye kati olwo abeerumaluma bo basinziirawa okwerumaluma ng'ate basoma kwagala tebasoma nga kineeno omanyi omusajja ayina genze nanyonyola nekinkwatako sebo nti naye Katonda akwagala naye ng'ate gwe waliyo obulabu obubi sebo twatandikidde mu ndagaano eno ey'okukwata ekigambo kya Katonda
tubiwulira era ekigambo kino abantu bangi bakiwulira tukyogedde naye wano kyatugambye waneno sebo nzike tusome kineeno mu kumaliriza Yokaana ekisooka essuula ey'okuna olunyiriro 19 paka 21 abali be bawulire bategeere ekigambo kitegeeza kukwata kigambo kya Katonda weewaawo nti ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe. Omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we mulimba kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko. Katonda gw'atalabangako ayinza okumwagala? Tayinza kumwagala. Era tulina ekiragiro kino ekyava gy'ali nti ayagala Katonda ayagalenga muganda we. So it begins vertically, then horizontally. Toyinza kunimba mukulisa yali eyo mwana wa Katonda ntoyagala Katonda ng'olina obukyayi eri muganda wo, si muganda wo eri omuntu omala yenna, awo toyina kwagala. Yesu bwe yagaa nti oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna ne muganda wo ne muliraana wo nga bwe weeyagala wekka. So mukwano gwange atulaba tunzikidde awo tulabye ekisookera ddala nti okwagala kwa Katonda toyinza kugula. Katonda akwagala bwagazi, okwagala kwa lubeerera, era ntukiraba nti Katonda atusuubira naffe okumwagala. Ngolooza bw'aba atwagala bw'atyo n'okwagala okw'ekimeme ti expectation naye ayagala akusuubira naawe okumwagala kubanga akwagala. Era tulabye nti Katonda ayagala twagale ne bantu bannaffe. Katonda bw'aba akusaasidde n'akusonyiwa ebibi muno n'akuvuma oba n'akukola ekirala, naawe noonya Katonda oyo akuyambe n'oli okumusaasira. Kawuno njala kwogerako abali mu famire kusa omwami we abadde akoze bubi, jjukira nti Katonda nga bwe yakusaasira naye musaasira. Twala kunzikirawo n'okusaba. Sumba tuweereyo essaala, nze essaala gy'oba onsabira eno yange Katonda anyambe nga bwanjagala nange 225 nekembe nkwagalira abantu n'abatayagalika. Weewaawo yessaala yange ffenna n'abali eyo katuweeyo okusaba. Kitaffe omukulu ow'omuggulu tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuyiga ekigambo kyo. Okukwata ekigambo kyo kigazi era tukiyizeeko kubanga tubeera bawulize eri kyo nga tukiteekesa mu nkola. Twogedde ku okwagala, tuyize ku kwagala, naye ekinyuso ekikulu kwe kulabika nga tuteekesa mu nkola. Ffenna abali wano Mukama Taata okusaba kwaffe kuli nti Mukama ebigambo bino nga tubiigako otuwa amaanyi okubitekesa mu nkola. Tulina obukyayi, tulina empalana, tulina bingi bulamu bwaffe naye gw'otulagize nti gwe Katonda ayagala era okwagala okw'emirembe n'emirembe. Naffe Mukama tuyigirize okwagala abantu bannaffe kubanga gw'oyagala n'abatayagalikika. Mukama tuyigirize naffe okubeera bwe tutyo. Engeri yokka Mukama esobola okuba nga tweteekateeka olw'okuddako omulundi ogwokubiri kwe kusaba kwaffe n'okwegayirira nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanza nnyo mukwano, tweyanzenge okubeera nti obadde naffe mu program lesson weekend of saa 2 paka ssaawa 3 buli Friday akawungeezi nga twaniza Sabbiiti. Yonasaani Matovu munnagomba ate nga ndi muweereza kanisa Najeera, nze mbadde nkulembeddemu ttiimu yaffe eno okuva mu Luzira District, Musumba Evangelist Katamba Emmanuel Entinda ne Musumba Sekito Jona okuva ku Luzira Brooklyn ekitebe ekya Luzira District. Tubatumiddeko tubageza Sabbiiti ennungi, ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli.